بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد amatenda amajjivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu tagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be n'abo bonna abanatambulira ku bulungamu bwebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ankutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga akadde Allah subhanahu wa ta'ala kakyatulese ku mwaliro guno ogw'ensi tukoleramu ebyo ebigenda tuyamba gye tugenda okubeera ebbanga eggwanvu n'okuleka ebyo ebiyinza otusuuza n'okutusubya okwesiima okw'olubeerera ng'ate byo byakaseera kano ak'ekiyita mu lujja. Nsooka okwebaza abateesiteesi ba darusu eno be batulaze abakulembeddwa muganda waffe Honorable Ibrahim Ssemujunganda n'abakulembeze abalala olw'okuteekawo omulimu guno ogw'okusomesa abaddu ba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yagamba wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, tetusobola kubonereza abantu okujjaho nga tumaze kubasindikira mubaka. Amakulu buli obubaka lwe bujja omuntu aba alina kwetegeka kwanukula. Allah tasobola kubonereza abantu from nowhere nga tebamufunye message. Ne message buli lwejja ku kitundu omusomesa najja n'asomesa kyobadde tomanyi oba n'akujjukiza kyobadde omanyi. Kati olwo mu nsingo yo mumaze okugendamu ekkoligo nga tolina bw'olyettakkuluzaako kujjako nakukola bye bagambye oba okujeema n'ofuuka nampulira zzibi. Ku lunaku lwa kiyama waliwo ebibuuzo bya mirundi ebiri bigenda kubuuzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin, tugenda kubuuliza ddala abo abaatumwa gye muli. Ekyo kibuuzo kimu Allah agenda kubuuza abaatumwa gye tuli. Walanas'alanna almursalin, ate n'abaatumwamu nabo tugenda babuuza. Ebibuuzo bigenda kuba bya mirundi ebiri ate nga byanjawulo. Buli omu bamubuuza kikye, toyingirira ekitali kikyo. Ababaka abawalimu bayimaamu abakulembeze Allah subhanahu wa ta'ala agenda babuuza ekibuuzo kimu, hal ballagtum, mwatuusa. Kyekyokka kyagenda babuuza, mwatuusa. Kati kyobalaba omuntu yenna asomesa eddiini oba omuwalimu oba bannabbi be yatuma, ibura ishte yali kuba nti nabbi bamukkiriza oba bamugoberedde bangi oba bamuvumye oba bamujereze, eyo si yali ishu ye. Ishu ya nabbi yali ng'eki, gwe message gye nkuwadde ogituusizza. Bali kye bakuzzeemu si ensonga, bannabbi, ababaka, baseeka, abawalimu, Allah agenda babuuza eyo. Obuzibu babugenda kubeera ku kutuusa kati ensi etabanguse, ebivumo bingi buli wamu. Nadde nsomesa ejjo masjidi wali Katwe Siddiq Emmengo, nabagambye nti abawalimu okubeera nti babavuma, anayagala okusigala mu bulimu bw'obuwalimu, ebivumo by'abantu tebimujja ku mulamwa ogw'okusomesa. Era nembawo ekyokulabirako nembagamba mmwe mulowooza ani gwe batavuma. Nembaga kati ku mulembe gwe tuliko ani gwe batavuma. Nembawo ekyokulabirako nembagamba bannabyabufuzi osingana bali mu kibiina kino nga bavuma abali eri, abali eno nga bavuma abali eno. Tebakomawo wokka,
abali mu kibiina ekimu osingana nga nabo beevuma. Kati ani gwe batagenda kuvuma nga bali mu kibiina eki naye nga bano bavuma bano ne bano baddiza bano yenga ekibiina kikimu. Ne mbagamba abasiraamu abantu abo bemulaba beevumira eyo mu byobufuzi tebaawukana naffe betulina mu muzikiti be bano bennyini. Kati naawe seeka bwe bakuyisaamu eggaali teweeraliikirira gwesomesa kuba gwani abatangira nti muvume bali bokka gwe tebajja kuvuma tiwe nga bwe bava eri era bwe bajja ne wano. Oli naatuula mu kasolya ke nakuwandiikira gwe seeka nakuwemula okugambo bwe kuti be bamu bennyini nga bwe bavuma bali era bajja eri ekiruyi ne bakijja eri naawe ne bakireeta. Kati abo tebalina kugaana gwe kutuusa meseji oba oyagala obuwalimu kubanga gwe kyebakuvunaana si kuba nti bagambye eki kyebakuvunaana hal ballagta watuusa byewasoma kyekyokka gwe kyebakubanja bali bye bakuze biveeko kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalambuzibwa mu ggulu naye bagenda bamulaga bannabbi ab'enjawulo abannabbi yatuuka okuga nti waraaitu nabiyya nalabayo nabbi gwe bandaga walaisa maahu ahad matalinayo omuntu n'oku eyamukkiriza oku nabbi nga Allah amutumye naye nga talinayo n'oku. Ne mbaga nti gwe omuwalimu bw'osomesa n'olaba messages 100 nga zikuvuma naye ng'emu egamba oli ku mazima nywera abagamba weebaze Allah. Ne mbaga ate bw'ofunayo 2 nga bagaseeko oli ku kituufu ffe tugenda kukola by'ogambye Sara ne Rakesi weebaze Allah. Kati oli yakomentinga naga kati oyo seeka byaliko tabitegeera message emu ku 3 gwe obitegeera otya. Nange ne mugamba gwolo ani yagamba nti buli kyensomesa olina kitegeera. Ani yamuganjize buli kyensomesa olina kitegeera kuba mulimu abantu abamu ng'olina okumuyambako ate okumutegeererako kyosomesezza nga gwe olina omuyambako seeka obadde otegeeza ekyo kati nga bw'oba tomuyambyeko ajja siga nga gattabitegedde. Kati n'olwekyo baganda bange abakulembeze beetikkudde kweta ddalasa ng'eno bo ogwabwe bagumaze tayib. Kati ate mmwe ekibuuzo Allah kyagenda okubuuza ate bano Allah agenda obabuuza maadha ajabtumul mursalin mwayanukula kyababaka bennatuma. Ebibuuzo byawukana n'ekyokuddamu kyawukana. Kati gwe lwaki ofa n'ekyange gwefana kikyo okiraba. N'olwekyo tubeebaza okubeera nti abantu baanukudde ne bajja ne bajja ne basoma okuba bangi boogwabwe kuteeka mu nkola. Enjawulo gye nsanzeeko mu bantu baawano balinamuko obukkakkamu obw'enjawulo bwe sisanze mu bitundu birala. Kubanga tugenda mu duruusu nnyingi waliwo ne gye nagendamu ennaku ezo endejje nali nakatandika ne nteekawo omuzindalo ne ŋŋenda ne mbaga zisomesa bantu bali mu ffujjo. Oli ayalirira mikeeka oli aŋŋamba seeka kyusa eddaala atuula waggulu omulala ŋŋamba bakyala babwe kati mbaga muli ku kiwano ne nteekawo omuzindalo ne ŋŋenda. Naye abantu bano okuva linazze balinamu obukkakkamu obw'enjawulo era tusaba Allah kibaweemu empeera. Ekigambo kyange kyengenda okusomesaako kigenda kuba kyanukula ebigambo bino. Ekisooka, mmwe mwava ku nnono zammwe ne mwesiba ku nnono z'Abawarabu. Ekiwudde ekyekigambo mmwe mwava ku nnono zammwe ne mwesiba ku nnono zaki z'Abawarabu. Ekyokubiri kyengenda okwanukula mu guno omusomo ekyo kitegeeza ki? Eddiini yaffe ddala buwangwa bw'Abawarabu. Ekyo kyenjagala okusoma. Buli lwogenda wali maama wo ali taatawo n'olwaliro bampeereza audio ng'oli ayomba wadde naffe tuli basiraamu naye mwagala ne musussa. Abawarabu nabo bennyini basamira. Mulwaki mulekawo ebyammwe nga bwatyo bwagamba audio ngiina kuno. Mulwaki mulekawo ebyammwe wadde naffe twagala eddiini n'omugamba gwe eddiini wajagala ddikwe n'ebyo ebigambo byogera. Ffe eddiini naffe tujagala naye lwaki mulekawo ebyammwe ne mutinkiza n'ebyabaki n'eby'Abawarabu. Njagala kwanukula ekigambo ekigamba ddala eddiini yaffe eno buwangwa bw'Abawarabu. Ekyokubiri kyengenda okwanukula
eddiini bwejja ejjawo cultures oba ezirekawo, kubanga ekyo ndaba n'abawalimu abamu ng'ali ku TV asomesa. Eddiini tejjaawo bya buwangwa na nnono, naffe tukimanyi, naye biki byetejjaawo? Eddiini tejjaawo bya buwangwa na nnono, nga sekakaze ddiini tejjaawo bya buwangwa na nnono. Eddiini yatusanga tuli baganda, nja kusigala nga ndi muganda. Ddiini yasinga nga ndi mukakwa omusiraamu. Olaba ekyokusatu ekyanukulwa mu musomo guno, eddiini n'ebyobuwangwa kiki ekyasookawo? Aqulu wa billahi tawfiq. Baganda bange, abantu bangi ekibalemezza kusamira okumala abalongo, okwabya ennyimbe n'okukola emikolo egy'obuwangwa egyawukana n'eddiini, okusiibula abafu, okwegema ng'ofiiriddwa, just kintu eki. Eddiini tenzijaako buwangwa bwange, eddiini tenzija ku nnono zange. Naye twagala tulabe bannange, eddiini yaffe eno ddala bya buwangwa by'Abawarabu. Ekyo ngenda kiddamu nga n'ekibuuzo ekyokubiri, eddiini ejjawo obuwangwa beebulekawo nga nakyo kigendedde omwo. Ngenda bbawaayo cultures z'Abawarabu ezitakka wansi wa 7 zituyamba okutegeera nti kyetuliko buwangwa bw'Abawarabu oba tuli ku ddiini. Olwokuba nalabyewo abawalimu nga baba basitudde nga bangi. Gwe ne boogera n'olusomesaako 3 n'oluddako n'olusomesaako 2. Ekikulu twagala kwawula eno eddiini bya buwangwa by'Abawarabu ng'abantu bakituteekako. Cultures z'Abawarabu zibaali balina nga obusiraamu tebunnaba kujja, nabbi nga tannaba kusomesa busiraamu, zaali nnyingi nnyo. Emu ku zo gyentandise nayo, kaanu ya'buduuna al-ahjaara wal-ashjaara wal-asnaama. Abawarabu baali basinza amayinja, emiti n'amasanamu, era nga babyagala nnyo, era nga babikkiririzaamu nnyo. Twalanga ekibbo ky'abalongo, twalanga ensawo ya ddungu, twalanga omuti omukookoowe gubeera mu kibanja ky'omuntu. Gamba ng'omuti gwe bayita, abamu baguyita luwaanyi, abalala baguyita omulamula. Nali essembabule nga balina ne embwa eya ddungu, era bwe twamala okugjawo essabo banyiniyo ne baŋŋamba n'embwa tugibawe, twagisibye mu lusuku obedde tutawaanya, naye tugibawe nga balaba n'embwa tulina ogitwala ndowooza nga bwe tumenya essabo. Ebutambala bayitawo nakatooke, nali mu muzikiti ne bandaga omusiraamu naŋŋamba oyo ayina embwa, ne ŋŋamba embwa yaki? Naga abawala bange baali tebafumbirwa, ne baŋŋamba mu famire yammwe mubeeramu embwa eya ddungu efumbiza abawala. Kakati yenoonya abasajja, n'erinnya nga bw'oliwo embwa yenoonya abasajja abana waseewo oyo, enoonya ne ssente. Kati Abawarabu baali balina culture ey'okusinza emiti, ovunama ne bawonga amazzi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamugamba abagambe, innama umirtu, ndagiddwa, an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha, okusinza nannyini kibuga kino eyakifuula ekyemizizo, walahu kullu shay'in, ng'oyo gwendagiddwa okusinza yayina buli kintu kyonna, wa umirtu an akuna min almuslimin, era ndagiddwa okubeera mu basiraamu. Ndagiddwa kusinza nannyini kibuga kino eyakifuula ekyemizizo. Ani yafuula Makka okubeera ow'emizizo? Allah yakifuula ekyemizizo. Kale oba totegedde awalala bulungi, eyo suratu ndowooza An-Namlu ng'eggwako, Allah yayogera sura mwenna gye musoma, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kun.
yali enywezaawo kusinza Allah. Essula eddako falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Falyabudu bakole ki? Basinze rabba hadha albayt, nanyini ki? Nyumba eyo. Tayib, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabalagira basinze nanyini nyumba eyo, nanyini kibuga ekyo yakifuula ekyemizizo, nabbi yayimira kasozi Swafa nga Allah tannaba kumutuma, baali bamwagala nnyo era nga bamukazaako as-sadiqul amin, omwogezi w'amazima omwesigwa. Kati bwe yabagamba qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe nti Allah ali omu yekka gwe bamusinza mugenda kwesiima. Bagamba ajaala al-alihata ilahan wahida, Muhammad bakatonda baffe bonna tulagira batubaveeko tusigaze ogu. Awo nno nze nakyenjigamu ekirala nti Abakuraisha abasigala ku bushiriku bwabwe bategeera nti kasita okkiriza Katonda wa Muhammad osigaza atya? Abo nno basinga abasiraamu abamu ababeera mu mizikiti n'obushiriku bwabwe nga bafa bashiriku. Balina abasiraamu bangi be basinga, ng'omusiraamu agamba osobola okubeera mu muzikiti naye ate nga nebiri obikola ki? Bo bali baagana okusiramuka olw'okuba nti bw'osiramuka osigaza atya? Kati kibi nnyo omushiriku okusinga yeeyita omusiraamu kutegeera eddiini. Okiraba? falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Nabbi babagamba musinze Allah, mubagamba ajaala al-alihata ilahan wahida, bakatonda baffe bonna bafuddemu omu. Inna hadha la shay'un ujab, Muhammad kino kyalisinga kyewuunyisa. Wantalaqa al-mala'u minhum, era baali abakulukulu, buli gurupu wetuula mubaamu abantu abasooka okutunuulirwa. Omulogoma Kasagga amiru ali buli batuula mubaamu abantu bebatukizaako amaaso. Kati abo be basooka. Wantalaqa al-mala'u minhum, abakulukulu ne batambula. Animshu, ne bagamba ne bannaabwe mutambule. Wasbiru ala alihatikum, musigale ku byammwe. Inna hadha la shay'un yuradu, ekyo kigambo kye tubaagalamu mwenna. Kati kino kyenjagala mu eyo aya, ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah. Muhammad bino byolese nga tetubiwuliraako ku mirembe gyonna egiyise. Awo kirikiriya nnyo nti Muhammad bye yali aleese byawukanira ddala n'ebyawe, kubanga singa yali aleese byawe baali tebasobola mugamba kigambo ekyo nti tetubiwulirangako. Nze wano kati bwennanya omanyi okulanya, bwebangamba tambulamu ng'Omuganda nentandika okutambulamu ng'Omuganda. Waliwo n'omusajja ayinza okukuba mu ngalo, omusajja banna ategeera ebintu byaffe, babitegeera ne bannayimaani babitegeera ebyobuwangwa byawa, si bwe kiri? N'abayinayimaani yamanyi babimanyi ebyawa, wadde seeka waddaani okwalula abalongo kikizi babimanyi bulungi. Kati Muhammad bwe yayogera bagamba bino tetubiwulirangako ku mirembe egiyise, kitegeeza byali aleese byawukana n'ebyabo. Ekirala ekikulaga nti nabbi byali aleese byali byawukana n'ebyabo, Allah yayogera bannabbi 18 mu surat Al-An'am. Yayogererawo bannabbi 18 mu kifo eki, naye nga kuliko nabbi omuwarabu aliko ogwo yekka. Bwe yamala wansi Allah n'ateekawo komenti n'agamba ulaika alladhina hada Allah. Abo Allah yali agamba nabbi Muhammad, abo benkumenyedde bebo bennaluŋŋamya. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi, obuluŋŋamu bwe baaliko naawe bw'oba otambulirako. Kati bali bannabbi ba Isirayiri, Yaqub, Ismail, Yaqubu, Ishaqa, bonna Ibrahimu, baali awo bonna bannabbi, temuli muwarabu. Naye omuwarabu ali oku, naye n'amugamba abo be baliko obuluŋŋamu bwa Allah. Obuluŋŋamu bwe baaliko naawe Muhammad bw'oba otambulirako. Kiki ekigatta Muhammad omuwarabu n'Abayisirayiri 17? Kubanga 18 yali muwarabu. Kiki ekibagatta? Basiraamu? Busiraamu. Kale tegeeza obusiraamu bwa Ibrahimu, obwa Yaqubu Omuyisirayiri, obwa Isaaka Omuyisirayiri, bonna bwe bumu bwe nabbi Muhammad. Allah bamugamba naawe bw'ogoberera. Kalicha y'Abarabu ey'okubiri, wa min adatihim qabla al-islam, mu kalicha ze baali balinanga obusiraamu tebunnaba kujja, kaanu
la yuwarithuna albanati, abaana ab'obuwala baali nga tebasika amakulu nga tebafuna kintu kyonna. Mukiwandiise ekyo baali tebakolaki, baali tebasisa baana ba buwala. Kikyentegeeza n'okusika. Abaana ab'obuwala tebagabananga ki maali, nga abakadde baabwe bafa emaali bagigabira abaana ab'obulenzi bokka. Bwefikkawo bataata abato bajjajja naye ng'omuwala tafuna. Obusiraamu bwe bwajja Allah yagamba bw'ati, Suratul Nisa yagamba lirrijali nasibun, abaana ab'obuwala balina, abaana ab'obulenzi balina omugabo mimma taraka alwalidaani wal aqrabun, ku maali erekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda. Walinnisaa'i, n'abaana ab'obuwala nasibun, bafunako omugabo mimma taraka alwalidaani, ku maali ebeerekeddwa bakadde baabwe wal aqrabun, n'abooluganda. Mimma qalla minhu aw kathur, kebenge badde nyingi etya oba ebadde ntini etya. Nasiban mafuruda, nga n'omugabo gwe bafuna mugereke kuva waani wa Allah. Kalisha y'Abawarabu, omwana omuwala tasika. Ate obusiraamu bugamba butya? Omwana obuwala akolaki? Tayib. Kalisha eyokusatu mu kalisha z'Abawarabu zibaali bayina, kanu yarithuna nisaa karuha. Mu kalisha z'Abawarabu zibaali bayina, baali basikira abakyala okusikira okw'obuwaze. Bwe wabeeranga ne muganda wo mathala nga yehonale busemuju, bwe yafanga baganda be nga ffe twekuŋŋaanya nga buli omu alondamu omukyala gw'ayagala, baganza ono ye wange, ono ye wange, nga beesooka, kubanga muganda waabwe Ibrahimu Ssemuju ŋŋanda yasasula ebintu, ate omuwala addayo okukolaki? Okiraba nga babatwala niwano okubali ukali kyazizimu naliko ebusogo edibanga muka muganda usimanya okolaki otwala butwale wazira nsonga nayo bakiŋŋanda ebusogo muka muganda wo twala butwale wazira nsonga otwala butwazi neye ye msajja zembalala banga nti asooka okusimba effumu yasimba busimba effumu agerera mama nacha watudde asimba effumu kati amwolekeddawo wasimbye effumu omulala totunulayo. Kati ukali ky'Abarabu baali bagiina era nga bajagala nnyo. Kati obusiraamu bwe wajja Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu, suratu Nisa nyini, abange mmwe abakkiriza, la yahillu lakum, tekikkirizibwa kummwe, antarithu nisaa karuha, okusikira abakyala okusikira okw'obuwaze, totwala butwazi nga bw'oyagala. Ekyo Allah nakijjawo. Kali kyendala Abarabu gye baali balina nga obusiraamu tebunnaba kujja, eba yakomeka. Ati ngenda tandika kati okubuuza ebibuuzo, ze mbuuza nnyo ebibuuzo kamala, ngenda kubuuza ebibuuzo nga nkuwadde n'omuzindaalo gw'otametta olabe. Kali kye yokumeka? Ndeta yakumeka? Ya musanvu yakuna. Mu kalicha z'Abarabu gye baali balina ey'okuna kale nga bwe mugambye, anna al-awlad al-kibar kanu yarithuna ummahatihim, ate no mbi nnyo n'okusinga eri ewe esoose. Abaana abakuzeemu, abaana abakulu, abalenzi awaka abakulu baalinga basikira bannyaabwe. Okitegedde? Omanye Abawarabu balina problem mu kuwasa. Okuwasa Abawarabu bakufuula kwa bbeeyi. Kati otuuka mu maka g'Omuwarabu ng'alina abaana 18 awaka abalenzi, naye nga abaakawasa bali babiri. Twali tusoma ku yunivasite emu e Madiina, sheekhe n'agamba okuwasa wano ewaffe kuzibu, ate abakyala bwe tubawasa batukooza akajiri. N'atuuka n'okugamba bamita Hamud As-Sihri, yagamba abakyala bawane ewaffe babulako katono okuba nti bw'afuna olubuto agamba funa omuntu anakusitulira olubuto lwo, funa anakuyambako olubuto lwo, nze ndimaze oddufuna kati funa analusitula paka lwonooluzaala. Kati Sheikh Dr. kwogera professor omu n'agamba nti maama waabo abaana be musoma nabo
nakati nkyamusasula ewaabwe gye namuwasa kaadi yange baginzijako gyenfunirako omusaala be bagiina naye nga abaana basasulira maama waabwe bali mu university akyasasula maama waabwe kati abawarabu bafuula okuwasa nti nsonga nnene kati naye bwe bamugira bwe batyo nga naye alinda azaale obuwala olyoka ojje gwe seekayo kirevu aga nti aha olina kisebo naye akwesa akole kye bamukoze kati okuwasa ne kufuuka kuzibu kati abawarabu balina eyo empisa enkola kuva dda omusajja abeerawo n'abaana tebawasa tebalina gye bawasa tebalina ssente kati ate ono bwe yabanga ne ssente muzeeyi ng'awasa nawasayo 18 nawasayo 2 agenda okufa nga alesewo abawala abato nga 4 kati mu baana nga beerondera ng'omwo era emaali bwe babanga bagigaba bwe wabanga tomatidde ke bakuwadde nabaga tukusuuliddeko maama Adijata kati awo kemunsuuliddeko oyo erekera awo matidde era nga maama Adija asooka amuzzeeno kati kwesooka odde eno nga bakayanira ate ebisigadde babagabana nga abagabana egundi ente ngamiya bakusuulyako obusuuli tutuliddeko lekeraawo ngozi eno nga olumizaani ezisoyi kati abakyala abaana basikiranga bamaama baabwe kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuma nabbi ajja asomesa obusiraamu ekyo yakigaana olugaana n'ateekamu n'okukanga okw'amaanyi okusinga ku kuli okusoose n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Nisa wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf temugeza ne muddayo ne kabatanda okuwasa abakyala abawasibwako bamaama batata bammwe illa ma qad salaf okujjako bimwakoledda innahu kana fahishatan ekyo kikolwa kyabuwemu nnyo wa maqtan nayongerako ekyo ekigambo ate ku bwenzi teyakyongerako wala taqrabu zina innahu kana fahishatan obwenzi obwo yagana fahisha kikolwa kyabuwemu kibi naye omwo yayongera era aba wano boarding bagomasi basibiranga na muno enviiri ne bazita n'ebirala ebyagenderako mu kkungubaga Allah bwe yaleeta obusiraamu ey'ensonga Allah yagamba suratu munene wammwe onale bwe yenyigo ngendo tandikira ngendo sitoko okwocha ekibuuzo kati ntandise okubuuza ebibuuzo ntandise okukola ki okubuuza ebibuuzo onale busemju waliwo enjawulo wakati wa kalicha z'Abawarabu n'obusiraamu eriwa naam 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 waliwo enjawulo wakati wa obusiraamu naye kalicha y'Abawarabu kati kankubuuza ekibuuzo ekirala obusiraamu bujjawo kalicha z'Abawarabu oba bwazirekawo bwalondamu ze bwajjawo kuze twakoogerako zendiko ezo zotumenyedde bwazijjawo naye totugambye nti zonna bwazijjawo tayib jazakallahu khair waliwo enjawulo wakati wa obusiraamu naweki n'obuwarabu ne kalicha z'Abawarabu tayib kati kambuuza omuntu omulala ku bye nnakoogerako ezo kakalicha ngenda bongera endala ezo kalicha ze nnakoogerako ezo ze nnakoogerako seekago gengenda okubuuza oyo nyini gwetunuulire atunula emabega gwembuuza gwe kennyini gwe gwembuuza ku kalicha ze nnakoogerako ngamba ono lidako namala okuddamu ku kalicha ze nnakoogerako zino ekifaananyi kyo kiraga nti wano tuli ku buwangwa bw'Abawarabu wano nedda ssebo nedda ssebo tubali tuli ku buwangwa bw'Abawarabu yesebo tetubale tuli ku buwangwa ki ekiraga ekiraga nti obusiraamu
bwaleeta ennamula yaabo ejjawo ebyobuwanga. Barakallah. Ekiraga nti obusiraamu bulina ennamula yaabwo eyawukana ku byaki ku byobuwangwa bulina ennamula yaabwo. Tayib, kambongere kali kyendala natera nti okumaliriza eba yakumeka. Kanu yahlifuuna bi abaihim, Abarabu baali balayira bakitaabwe. Ng'oli wabalagira alayira taata we oba nnyina, ndayira okudda ku bbeeri ya nnyabo, ndayira okufiira mu kitoko kya gonja, ndayira naalinnya yalinnya mu mmere, ndayira okulimbwa n'embizzi. Abarabu baali balina bye balayira. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama Allah bwe yamutuma n'obusiraamu, nabbi yagamba inna allaha yanhaakum, Allah abaganye an tahlifu bi abaikum, okuddayo okulayira bakitammwe. Faman kana halifa, oyo yenna alayira, falyahlifu billah, alayire ngani? Aw liyasmut, ebyo byokulayira bikole ki? Abiveeko. Abdullah ibn Mas'ud yagamba li an ahlifa billahi kadhiba, senga ndayira Allah nga kyendayiriddeko bubadde bulimba ddala, ahabbu ilayya, nkyagala nnyo min an ahlifa bighairihi sadiqa, okusinga okulayira ekirala ekitali Allah nga njogera mazima. Makulu bw'omuterawo ebintu bibiri n'omugamba layira ng'olayirira ku kyabulimba olayire Allah, oba layira nga kyoliko kya mazima olayire kitaawo. Alondawo ki? Alondawo ekyobulimba naye nakilayirira kani? N'atalayira kitali Allah ku mazima, kubanga okulayira kitali Allah ng'wadde ogedde mazima ebeera shirikul asghar, oba ogudde mu shirika omutono akutuusa ku oli omunene. Kati basahaba baali tebayinza kukkiriza ekyo. Okiraba? Kali kyenda liba yakumeka? Eba ya musanvu. Tayib, mu kalicha z'Abarabu ze baali balina, kanu yatuufuuna bilbaiti uryana, baali beetolola Kaaba nga bali bwereere. Kaaba nga bali ki? Ate omuntu waba akola ebyobuwemu ng'egamba emmandwa oba ebyobuwangwa oba ennono emulinnye ku mutwe, nekyakola talaba nti kyabuwemu. Kati gwe bw'olaba ababeera mu kuyimba abalongo, oba bayimba balongo, okumala abalongo, ebigambo bye boogera bo balaba nti baba teboogedde ebyo, abalongo tebajja kutereera, emikolo tegijja kutereera. Era balaba abalongo bayinza okutamalika bulungi biki, ne bawemula ne bakola ki, yazaala n'azina n'omulenzi, ate omuwala n'azina ne taata sezaala we. Okiraba? Ebyo byonna si bya buwemu, kubanga ebyobuwangwa n'ennono bwe birinnyo omuntu ku bwongo, ye ekikyamu alaba nga kirungi. Atugulawo omugiso okumusala embalo ng'ali bw'ati mbantu takiraba mu buzibu. Ate ffe no mu Busiraamu kinene, nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam, nagamba omuntu tatunuulira bwere bwa muntu munne. Naye kati ye omugiso alaba ng'era buzira, ayimira ensi yonna n'emulaba, obuwangwa bulinnya. Abadinka basobola okwesala muno ne bamogola n'amannyo nga tafaayo, ne bawumula n'amatu gano ne bagateekamu ebituli, abalala ne bagasalaasala, kubanga kalica kyemugamba. Abalala ne babasala muno ne babaanika mu musana, tafaayo kubanga kalica etamiiza. Kati kalica zitamiiza, oli waakola ekibi batakyalaba nti kibi. Kati n'abasajja abeetolola Kaaba bagyetolola nga bali bwereere, ate nga nabo omanye ekibakozesa ekyo, imaani. Nabo yabanga imaani, olwokuba imaani zaawukana, nabo babanga ne imaani. Imaani ki eyaabwe? Imaani yaabwe yalinga egamba Kaaba eno nnyumba ya kitiibwa. Kati abantu bajja n'engoye zaabwe nga tetumanyi bazifuna mu makubo ki, ziyinza okuba za haramu, bwe nabo batya haramu, ziyinza okuba za haramu. Kakati bw'oba ove Nateete zireke Gindi, ave Bombo Road bwayise, ave eno Jinja Kireka, ava Ntebe Road Kibuye, ali nimuluka mulumba Kampala nga mwenna muli maridadi tebalina gwe beekengera, enna muli mu suuti eki. Kakati abantu teebereza naawe obalabe nga beetolola Kaaba bati, abalala bayingira, abalala bafuluma, nga n'omusajja baba atadde wali akatebe n'atunula neyetegenaka naye nga imaani.
ye bakoze ekyo. Kakati ne bana abali ku byobuwangwa n'ennono ebikontana n'obusiraamu bo bagamba bino bizibu naffe kitwagala naye bizibu. Ani atalina bizibu? Abayiri ku tawhid balina ebizibu. Bannabbi ba Allah ne imaani gye balina Allah be yasinganga okugezesa. Kati gogamba ekikutwala mu kusamira, ekikutwala mu kumala abalongo, ekikutwala mu kufukamirira ebijjo bisabe bizibu. Naye atalina bizibu. Nabbi yaga ashaddu nnasi bala al anbiya, abantu Allah basinga okugezesa bannabbi. Thumma al amthal fal amthal, n'ababaddirira mu buzito Allah basinga okugezesa. Ebigezo bibere by'amaanyi amadaala gaabwe galinnye. Okiraba? Kati gwe ogamba ekikutwala mu bizibu ebyo mu kusamira, mu kumala abalongo, mu kuloga, mu kuteeka obutanga mu nnyumba, mu pikipiki, mu bodaboda bizibu. Naye abantu bonna babiina nga bobiina. Ttaka lyange liganye kutambula kangendewo omusamize n'agaabalala. Omuntu n'ava wano n'ateeka abaana be mu motoka n'abatwala ewaffe ebigasa. Si bigasa? Gye twali ewa shekhe gundi yewa gye baza shekhe bamuyitaani Shekhe Abirigo oyise embulire n'ogende bayitabe batya bigasa eyo. Kati omuntu abeeranga wano ekira naye ng'ewaabwe bigasa, naye ng'ewaabwe ebigasa ku nnyumba yaabwe ey'ekijja waliwo akaami ke baateekawo akakuuma ekijja, naye ng'obwavu bukaliko buyitirivu. Okiraba? Essaati erina ebituli, siripa emimyufu endala ya green, akuba kawunga onalebo mutuyambe enjala yagwa muweereza akawunga ekiri eno. Kati nosinga omusiraamu ng'atadde wano abaana be mu mmotoka mbu abatwala bigasa empewo z'ekikazi bafuweko bafune emikisa nga kali akaliyo kakaaba ko kasiba mu mpewo za kika buli kiseera kagenda okunona amazzi keja abatomo agenda okunona amazzi ne zimufuwako, agenda okunona obuku ne zimufuwako, agenda ku makya zimufuwa, naye obwavu bumutta. Kati bakusanga opakidde abaana mu mmotoka oli mulwera muntwala abaana empewo z'ekikazi bakole ki zibafuweko bafune emikisa. Kati gwe kennyini olina obuzibu obwagala okukebera. Oli aliyo afa bwavu, ye zaasibamu zaasulamu. Kati naawe bakulimbe nti abaana batwale eka empewo z'ekikazi ki zibafuweko. Nobasinga bakuŋŋanye bonna bagenze kutereeza mpewo za kika, bonna bakuŋŋanye bagenze kutereeza. Bulijjo bwe ntuuka kwabo abantu ntera okubuuza bannange, omuntu bw'ogenda ku mafuta ne bakuwa amafuta we bati obutuuka ali neezikira ne bagaba bakubya empewo, ziba liita mmeka ezo? Ziba liita mmeka zebakuwadde? Kale ettaka obadde obeera Canada oba wa n'oweereza ssente bakugulire ettaka ekira, ogenda otuuka ewa chairman gagani ani yakuguza nti muwada muwada atunda mpewo, ziba yika mmeka? Aba yaguza yika mmeka? Muwada aba yakuguza yika mmeka? Aba yaguza banga? Aba yakuguza banga? Kakati naye kyembuuza, bwe muvaano ne mwepakira ne mugenda ebigasa okutereeza empewo z'ekika, muvayo nga mutereezezzaaki? Oba mugabe w'amafuta ayobeera bbanga obaguziza empewo y'ettaka eba bbanga, kati mwe mutereeza empewo mutereezaaki? Tubula bavayo nga bonna bamyusa amaaso nga bonna batunula mpewo. Obusiraamu baagala okutegeera kiwayingira. Buli lwototegeera kiwayingira bagenda kulaba olwokutaano obeera nnyo mu muzikiti nnyo. Ate olw'omukaaga bakusanga ewammwe embuulire oli mu kiwala ekimpi ne vesiti gwopiikaana otabula mu nnyama kiki tumala balongo baba basula gwe yabadde mu muzikiti olwokutaano ate kati olw'omukaaga oli mu balongo. Ithan kati abakuraishi baali beetolwa Kaaba nga bali bwereere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idha fa'alu fahishatan, suratu Araf, bwe bakola ebyobuwemu qaalu bagamba wajadna alaiha abaana, twasanga bataata baffe bwe batyo bwe bakola, wallahu amarana biha, sina kindi Allah yinza okuba yabiragira. Qul bagambe
inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah talagira byabuwemu atakuluna ala allahi ma la ta'lamun mwogera ku Allah bye mutamanyi twayib kali kiddire sembayo nenda nyingi kanzireke kankome kwezo kanu yaqtuluna albanat abawarabu bali batta abaana abobuwala ngaira babalabanga ebisiraani bana abobuwala nga babatta Allah subhanahu wa ta'ala kati wala taqtulu awladakum khashyata al-imlaq banete muddayo ne mutta abaana bamwe abobuwala mulokutya obwavu obwenjala era ne gufuulibwa musango munene nga yakunaku lwenkomero gugenda kubuuzibwa musango ki wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat bugulibera omusango gw'okutta abaana abawala nga gusimbiddwa babatadde mu kaguli mwabattiranga ki ate wali ensonga gye bagenda kuwa era baali batamwa nnyo okuzaala omwana ow'obuwala ngaera oli bwe bajja ne bamukulisa nga yazadde kabuwala Allah yagamba suratu Nahli wa idha bushira ahaduhum bil untha omu ku bo bwe yaweebwanga amawulire ag'essanyu nti bazadde muwala bakuzaalidde kawala dhalla wajhuhu muswadda bahuwa kadhim ekyenyi kyaddugalanga n'awuliranga ennaku emutta yatawaara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ng'atambula mu bantu aswala yebwalabwala olw'amawulire agamusanyusiddwa nag'amabi ng'agamba ayumsiku ala hun akaana kana akasigaze mu bunyoomofu am yadussuhu fi turabi oba akaziike mu ttaka saa ma yahkumun Allah gakyalinga kibi nnyo kye baalamulanga ekyo baalamulanga bubi kati omwana w'obuwala wabbeeyi obusiraamu ne bumusitula ne bumuwa n'emigabo mu jahiliya gye baali tebamuwa n'ebirala kale kyegemba nsembyayo Ibn Abbas yagamba idha asarraka bw'oba owulira nga kikusanyusa anta alama jahala al arabi okumanya obujahiliya obutamanya bw'abawarabu faqra'u ma fawqa 130 fi surati al-an'am genda mu surati al-an'am osome aya kiva 13 weyongere maaso biki ebiriwo kanu yuharrimuna ala anfusihim ba'd al-ma'akil bayinanga ebyokulya bye beeziyizaako nga bagamba bino tebiriibwa owulidde bayina ebyokulya bye baali beeziyizaako nga bagamba bino tebikola ki tebiriibwa Allah yagamba atya kankuweyo aya emu biriwo bingi naye Allah subhanahu wa ta'ala nti waqalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maytatan fahum fi shuraka abawarabu engamiya obente bwe yabangamu omwana munda nga gukuze bwe bagisalanga omwana gw'ente ogwo oba ogw'engamiya bwe gwabanga gukuze bagwagalanga nnyo ogulya ngera bagamba ennyama yaagwo eba ŋŋonvu nnyo kati olw'okuyitiriza okuwagala ne bagamba ebiri munda w'ensolo ezo biriibwako basajja bokka omukazi talya oba olaba bwe bafaanana ab'e Ukraine abasajja be baalyanga enkoko e Ukraine n'amagi n'endiga n'enseenene nkoko nkulu byali bawo ki basajja bokka abakyala tebakola ki ab'e Ukraine okiraba nga balina ebyokulya biriibwako baki basajja bokka kyovulaba bakyala b'e Ukraine lwe baayiga enkoko kati balina kyebalya kibawomeranga nkoko buli lwasaba ati nkoko chicken chips kuba bakizula nga abasajja bano nga baali bazibu nabo baziya kwesasuza ebbanga libamala nga bataata be baziya bokka eteba out kati idhan n'abawarabu bwe batyo bwe baali bayina nga bagamba bino biri haramu bino tebiriibwa Allah yanenya olunenya ekikolwa ekyo kye baali bakola n'atuuka ku aya eziri ezisembayo n'agamba kul bagambe la ajidu sisiŋŋaanyeeyo fima uhiya ilayya mu ebyo Allah byanzisizzaako muharrama nga waliwo ekyomuziro ala ta'imin yat'amuhu ku muli yenna bw'aba ayagala okkirya illa an yakuna maitatan okujjako nga kifudde kyokka au daman masfuha oba omusayi gwa kafecce au lahma khinziri oba ennyama y'embisi Allah nagamba ebyo byebyomuziro bye bitaliibwa
naye bisigadde wala taqulu temugezane kabatanda wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba nimwogeze ennimi zammwe ebigambo ebyobulimba hadha halalu wa hadha haramu kino muziro kino si muziro litaftaru ala llahi alkadhiba mutekewo ku allah obulimba wala kulu mimma fi lardi halalan tayiba ebiri mu nsi mubirye biri halali mbakkiriza nabbi waffe muhammad sallallahu sallam lumu bakyala be baali bamuyiikiriza yayingiranga nnyo omukyala gwe bayita safiya nga safiya anywayo akabisi k'enjuki kaakati bano abakyala bano bagati lwaki ayingirirwa safiya n'alwayo kati wajjeewo mugamba akamwa ako kawunya magafiiri kyabanga kyakulya nga bwekirya akamwa kawunya ebikoola byakyo kati bwe yajje wa Aisha namugamba ya rasulallah akamwa ako kawunya bubi ate nabbi teyagala nga kigambo ekyo era kyobola olumu bwe yabanga atuuka waka nga jjayo akasenya n'asenya nga tayagala mubakyala be oli okumugamba nti akamwa kawunya bubi kati Aisha amugamba ya rasulallah ngaowunya magafiiri n'agamba nedda siridde magafiiri wabule wa safiya nyweddeyo kabisi kanjuki kati n'agenda ne wa hafsa namugamba ya rasulallah akamwa ako kawunya bubi ngaowunya magafiiri nabbi naga sinalya magafiiri naye just kabisi kanjuki nebamugamba lalala nabbi akamwa ako kawunya bubi nabbi n'agamba okuva n'olwaleero omubisi guli haramu ogw'enjuki sigenda kuddayo gunya allah ekyo kyeyayogera allah yamugamba ya ayuha nabiyu owange gwe nabbi lima tuharrimu ma ahalla llahu lak tabtagi mardata azwajika lwaki weziizaako ekintu ekiri halali allah kyeyakukkiriza mbonoonya okusiimisa n'okusanyusa bakyalabo eri gye byawunzikira allah yamugamba bate bwe biba bye bate bagende allah agenda kuwanyisizaamu abalala allah n'atenda ebiteendo by'abakyala byali agenda okumuwanyisizaamu muslimaati qanitat taibat aibadat saihat saibat wa abkara batula butuuzi nga tetulina gye tulaga bwabaawo bagenda mumuwa bwaba agenda mumuwaamu abo ekyali kisembayo wa abukara nga tebalabanga ku basajja abo bagabe bagende bwe balaba nti balina okulemesa allah byeyakukkiriza bagabe bagende ngenda kukuwaamu bano ekyasembayo wa abukara nga tebakola ki nga tebalabanga ku baami bwe bawulira ebyo ebitendo nabbi tetulina gye tulaga tuli bawano ffe bano wewaffe kati idhan okuziyiza allah kyeyakkiriza musango gwa naggomola nabbi saa sallam aga nti alhalalu ekyakkirizibwa ma ahallahu llahu fi kitaabi allah kyekiyakkiriza mu qur'ani sunna walharamu nekiri haramu ma haramahu llahu fi kitaabi allah kyeyagaana mu qur'ani sunna wama sakata anhu allah kyeyasiriikirira nakireka fahuwa mima afa anku kirimu ebyo allah byeyabalekera kati idhan ekyokuddamu wano baganda bange kiri nti okusinzira ku byenjogedde eddiini yaffe kirala n'ebyobuwangwa by'abawarabu kiki ekiraga nti byawukana ebyobuwangwa by'abawarabu byonna ebyali bikontana n'obusiraamu obusiraamu bwabyabolishinga bwabistopinga bwabijjawo so bwe kiri okujjako ebyo byokka ebitakontana na busiraamu obusiraamu bwabirekawo kati eyenzikiriza gye tulina okuba nayo naffe wano mu buganda mu basoga mu bagisu mu basambya nti miizaani kwoba opimira kalica gyolina okusigaza bubeere busiraamu bwolaba kalicayo nga tekontana na busiraamu nga tugamba eyo tiiki abagitiikinga bweba ekontana n'obusiraamu ngaobusiraamu bukikola ki bwegijjamu kati kankulage abagisu benva okwogerako okusala embalu okutayirira obusiraamu bukkiriza okutayirira si bwe kiri naye ate oli bwagamba nti affe mu kutayirira omuntu tumuddusa mu kyalo ne tumuyimbira ne tumufuuyira amalwa ne tuyita bajjajja ne bamulinnya ku mutwe ne bamusalira mu lujjudde kale kyeyo gyogerako ki ku busiraamu wanje baba bakola ki okutayirira nga kyo tumugaa okutayirira si kibi naye bino bye birina okukola ki bino biveemu era juzi bwe nali ebugisu baŋŋamba eyo mubagisu ne baŋŋamba okutayirira seeka kwolaba okumanya kulimu ebigendererwa wano baŋŋamba nemmaka ag'abagisu nogola ag'abasiraamu
alekayo omwana omu ow'okutayirira mu eri entayirira era nga yaliko ebintu bwe bitambulira. Olaba kifuuse ekizibu kati awo era ne batakumawo ne baŋŋamba n'okutayirira kuno kwe batayirira okw'embalu bwe bamala okumutayirira omwami bw'awona. Ekyo nasooka kukijja ku Sheikh bamuyita Shiwiyo ali ku Supreme Council omuto wa Sekamubajje endowooza ngendo tuka mu Bugisu nga kyennyini kye baŋŋamba nali nkola research by then ya PhD nga nnoonya cultures eziri e Uganda ezaawukana n'Obusiraamu. Naŋŋamba nti awo omusajja bamala omutayirira wano bamala okumutayirira omusajja n'awona taddayo wa mukyala we okutuusa nga amaze okufunayo omuwala omulala n'amumalirako ebisiraani. Era baŋŋamba ne mukyala we abeeramu mu bamunoonyeza wamaze okwetereza linda amala kukola ki kwetereeza n'amala okutereera. Era ekyo nakiwandiika nali nnoonya ebimu ku babita mawaani'u zawaaji ebimu ku bigaana abantu okuwasaŋŋana mu Uganda. Kati ekyo ne bakimbuulira ne baŋŋamba kati nno omuwala gwe bamaliddeko ebyo ebisiraani mu kitundu tebamuwasa kibalibwa nti oyo wa kipali tawasibwa. Kyekimu ku bigaana okuwasa omuntu mu Bagisu. Era bw'aba wakufumbirwa alina kusengukamu ekyo kitundu n'agenda mu kitundu ekirala gye batamumanyi bajja osobola okufumbirwa. Era bonna balina okwekolako emikolo nagaye bwe basalanga 10 abawala 10 tebaliiwo bagaye bababulamu Bagisu era babafuna. Kati okiraba kati olaba cultures bwe zityo Obusiraamu buzijjawo Abaganda okusiibulanga abafu omwami ng'afudde ne mugamba mulina omusiibula. Culture nfu eyawukana na Obusiraamu. Culture nfu ekitanda n'okisimba ng'omwami afudde ennaku 3 n'okisimba. Culture nfu omukyala okwegema ng'afiiriddwa bbaawe ne bamugamba tojja kukaaba okujja ng'omaze okwegema n'amala kwegema alyoka atandika nkutukidde mu ngalo obwedde olinda kyokka. Osobola okubeera ng'ofiiridde mulago ne mukyalawo ne bamugamba nakya tokaaba pozi nga toyagala kuddamu kufumbirwa. Agubunira n'aguma paka lwatuuka waka n'amala okwegema n'alyoka nti nfudde nze ankutukidde mu ngalo okuva emulago paka eri ekagundi akutukidde mu ngalo. Kati ebyobuwangwa bitamiiza twazikako omuntu ebutambala naye mwami we teyaliiwo. Naye mwami we bwe yakomawo bamugamba noonya oba mpaleyo ey'omunda oba ey'omukyala ogende onoonye we bamuziika osimule okole ki omusiibule oteekeyo. Oba omukyala bamugamba ebyo byakozeseza nga yeegema bw'amala abitwale mu lusuku afugike amugaye nsula bw'onnoonya nga ndi wano tonnemesa obulamu nga ne weewuunya omuzimu gwa ssula omujega ogutalaba nankyalimu owino ne gugenda nga mu lusuku nogwo omuzimu gwe guba mujega gwe tegulaba nankya nti aweereza mmere mu owino gwo gugenda engeri mu lusuku. Kati ebyo byonna byonna bya buwangwa ebyawukana n'Obusiraamu. Buli kalica yonna gyoyagala okutambulirako wano mu Buganda sooka ogiteeke ku shariya. Shariya egamba ki? Eshariya bwegamba nti soke genda nayo, eshariya bwegamba nti nedda gireke. Okiraba n'olwekyo mu ebyo tuyiremu Obusiraamu si buwangwa bw'Abarabu. Obusiraamu kirala bwe twaliko nabbi bwe yaliko Ibrahim bwe yaliko ne bannabbi bonna n'ebyobuwangwa by'Abarabu birala. Ekirala Obusiraamu bwe bujja cultures zonna ezikontana nabwo buzikola ki? Buzijjawo. Kati mbuuza ekibuuzo, lwaki wano mmwe mu Uganda temwagala Obusiraamu bujjewo cultures zammwe ezikontana nabwo? Ekibuuzo bwe kiwulidde? Lwaki mwe mukkiriza Abawarabu cultures zaabwe bwazijjawo ezikontana n'Obusiraamu oba muzanya kifiiriza mugande wayo bafiirwa abo zaabwe ffe ezaffe okuwalula abaana abalongo nedda
lwaki mmwe ezammwe wano temwagala ziveewo, mwagala kutambuza bibiri, lwaki? Alaikum salam. Lwaki tebaagala kayita ez'Obuganda ezikoonkanira naddala omusiraamu ziveewo? Biri bibiri byeninako. Naam. Namba one, kayita bwe tunaavaawo ez'obuwangwa ona atakabikodinga simani obutali butuufu ddala yakola ki bwe yasomesa bwe bunaavaawo esookera ddala amasabo tegagenda kukola ki? Kufuna mirimu. Tegagenda kufuna mirimu. Tebakola ne mu Buganda lwaki kati abasiraamu be bakola ki? Be basingira naddala mu masababu ennyingi getulaba ng'ebibenga shaati n'ebirala ebisigadde. Naam, barakallahu fik. Barakallahu fik. Buganda afa agamba nti ekiremezaawo ebyobuwangwa wano amasabo gasigaze emirimu. Allahu akbar. Ekisembayo baganda bange, ekisembayo abantu bagenda batugamba nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini yajja luvannyuma. Tugamba nti entegera y'omuntu ayogera ekintu ekyo yalowooza nti ensi etandikira wano ku Uganda oba mu Buganda wawangaalidde, kubanga ye taarikhi gwayina mu bwongo bwe wa kintu n'ennambi. Ye taarikhi gwayina ensi ye kwekola ki? Kwetambulira na kintu n'agenda mu ggulu okuwasaani nambi, n'akomawo alisema ne yeerabira obulo bwaki bw'enkokoze, n'ajjayo okunona obulo, ate bw'avayo bw'ajja okunona obulo muganda waani n'amugirako Walumbe, kweganga eggulu linga lya jjajjaawe agenda bwadda alinga agenda nateete bw'avaayo n'agenda nkya n'addayo, bw'avaayo n'agenda n'addayo. Kale munnange oli n'amugirako okumugoba lwaki ali abaana baani bamwanyina. Kati mune bayingirireyo okusimanyi mitirana ettanda nakati bali wansi bagobagana eno tufa kungulu. Ekyamuleeta kugoba oli alekerawo okulya abaana bannambi, ate ffe eno bwe tufa bo bali bakyali mu kugobagana wansi eyo gye bayingira. Kati obwongo bw'omuntu ye bw'aba alowoolezaawo n'ajja atambuza abantu bajjajja be lubaale gwasanze n'agamba nti ebyobuwangwa bye byasookawo. La, Adamu yali ku ddiini ki? Adamu n'ekintu ani yasookawo? Katoddayo kubuuza eddiini n'ebyobuwangwa ki ekyasookawo? Era Allah tabaraka wa taala yagamba kana nnaasu ummatan wahidatan, suratu Al-Baqara aya ngaki? Bakina musatu. Kana nnaasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyiina. Kana nnaasu ummatan wahida, abantu bonna bali gurupu eki. Abamanyi baffe bagamba okuva ku Adamu otuusa ku nabbi Nuhu tewaaliwo shiriki ye ummeemu Allah gyagamba, bonna bali ku tawhidi. Ibn Abbas kan fakhtalafu ne baawukana ku mulembe gwa nabbi Nuhu ne batandika okugenda kusamira ku ntaana z'abalongoofu eki kyobola ku ntaana zaffe ez'abasiraamu twagaanibwako bino wammanga okuzitumbiiza n'ebira waggulu nnyo, okugizimbako, okugiwandiikako, okugituulako n'okugyolekera nga tusaala bintu bitaano. Wano we tuba nti gwe muzikiti eyagula wano n'azimbawo omuzikiti tetulina muziikawo wano, tumunoonye tumutwale gye baziika abantu. Empeera za jazifuna nosingana omuzikiti nga guno omusajja bamuziika wano, ono alyani wano nti hati yatuwa omuzikiti. Kati akolawo ki? Akuuma muzikiti tabuli tebagubba. Naam honalewo. Naam. Naam.
Naam, barakallahu fik. Olaba ekigambo onale Ssemujju kyagamba ekyo kasooke nkigatte ku kino kyembadde ndiko. Ekyo kyekyalema Abaganda bawano okutegeera nti nno abantu baali balina ebitundu bye babeeramu naye ng'obubaka bw'Obusiraamu tebunnaba batuukako butuusi, naye ng'Obusiraamu bwo gye buli. Okitegedde ekyo? Obusiraamu bwo nga gye buli. Iburahimu, bw'otulira Iburahimu n'ekintu, Iburahimu yasookawo, wata ne Nabbi Isa ne Nabbi Musa be basookawo. Bano Abaganda bonna bowulira bavaamu okusamira kw'abantu. Eddiini Allah yali agituma ng'abaako ekitundu weetuukira, era bannabbi kyobola bawandiikanga amabaluwa ne bawandiikira kabaka w'egindi. Obusiraamu ne bujja nga butambula. Tuba tuli awo naffe Obusiraamu ne bujja e Uganda. Basahaba bannabbi bajja babwongerayo ne butuuka Italy, ne bujja Ethiopia, ne bujja e Misiri, ne bujja e Sudaani. Obusiraamu bwagenda nga butambula bwe butyo. Kati tuba tuli awo naffe abasuubuzi abaava e Yamani ne babutuleetera wano. Naye baatutuusangako Obusiraamu bwe bamanyi, nga bw'omanyi Obusiraamu bw'omusuubuzi naawe bw'omanyi bw'olina bwebwo bwe baatuwa. Kati kyobola Obusiraamu obusomeddwa si bwe bumuli obw'abasuubuzi. Era omuntu agamba mmwe muvumirira bakadde baffe bye baakola, naffe tumanyi balina bye baakola era byali bituufu by then. Naye tosobola kuŋŋamba mukadde wange yasoma ku musuubuzi nti yenkanakana n'omuntu asomye n'akwata Qur'an nga oli twali tetulina wadde hafidh n'omu. Kati nze tulina gina bahuffadh. Tosobola kuŋŋamba nti Obusiraamu obwaliwo luli bwenkana ne buno. La, tebusoboka. Baali balina obwabwe za mutume za nnabbi ngobo bulaadi. Za mutume za nnabbi obwo bwabanga bulaadi. Tubali Sheikh Salman al-Farisi wali ng'asomesa bayimaamu ekibuya kati wenvudde. Atukakasizza n'atugamba nti ffe twali tukimanyi mu swala Allah ziyatuteerawo naffe tulwani tuzanyirengamu salatu taraweehe. Practicement naffe Allah yagituwa tuzanyirengamu. Era nga abalenzi abakulu babeera mba maama nga gye basaalira eri abalenzi tarawe nga baliri mba kyatu beetaddeko obukaaya bwe beesiba ebikwaso nga fujjo. Kati so abantu bonna abataatuukibwako Obusiraamu babayita ashabul fitra. Ashabul fitra be baluwa ebbanga eryabangawo okuva ku nnabbi okutuuka ku nnabbi, awo nga message ekutuseewo nga tewali bubaka bonna. Wakadhalika ne bajjajja baffe abaali wano e Uganda ng'Obusiraamu tebunnaba kujja, n'omuntu bw'abeera nga waali ku ssaawa eno nga mulamu naye nga gyali tatuukibwako message yonna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abantu abo bagenda kukolebwa batya? Mu muliro butereevu? Nedda. Mu jjana butereevu? Nedda. Allah agenda bagezesa ku lunaku lw'enkomero. Allah agenda bawa ebigezo, kubanga nasomye aya nga ntandika Allah tasobola kubonereza abantu okujjawo nga amaze basindikira ki? Abaka. Kati ate abo bavunaana ki? Bagenda bawa ebigezo ku lunaku lw'enkomero. Ebimu ku bigezo Allah byagenda bawa abamanyi baffe batugamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira omuliro guleetebwe, bababuuze nti ate mwe abasigadde wano mwagala ki? Ntaye Allah tetwafuna ffe mubaka yenna ku nsi naye tukakasa gwe Allah waffe. Abagambe mbabbalagira mwalikoze nti naamu kyegatuganyira wa mbabbaziiza mwalirese nti twalirese. Allah abagambe nti kati ndagidde mwenna muyingire omuliro ogwo. Kigezo ky'amaanyi. Ati mugaye mwalikiriza nti ye mwenna muyingire omuliro mutambule mugenda. Kati ngira bw'omanya abantu naye Allah kati nga bw'olaba Allah tebibafeeya bino kubanga Allah ate naawe ow'ekisa ekingi toyinza tukola bw'otyo. Kati nga balibo batambula bagenda bagamba Mukama waffe yalagidde, abaali badde ab'okukkiriza baaligenze. Kyovula Allah bwakuwa ekiŋŋaanyi ky'Obusiraamu kati kinyweze, kubanga ekigezengo ekyo tomanya tosobola kiyita. Bagenda kutambula buli abalituuka wali nga bardatan wa salama, nga bunnyogovu na mirembe nga si muliro. Kati bano abasigadde Allah bagambe mugamba ki? Allah tubonereza bwereere. Abagambe nti mmwe ne ku nseera mwaliganye mugendere. Mmwe kati mudde eno nga bajjawo bamawale nga babatwala nga babasiba. Idhan kati abo Allah tagenda babonereza kubanga Allah si mulyaza amaanya. Ebigambo byange mmaliza ne hadisi eno baganda bange nkulu nnyo yenswala yensembezaayo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba
likulli nabiyyin da'watun mustajaba, buli nabbi yenna Allah yamuwangayo olusaba nga lwanjawulo nga lukkirizibwawo kyonna kyasabye nga Allah kimuwerawo. Buli nabbi Allah yalumuwa. Fataajjala kullu nabiyyin da'watahu, buli nabbi abansooka bayanguyiriza olusaba lwabwe ne balukozesa nga bakyali ku nsi. Agamba wa inni ikhtaba'tu da'wati, naye nze nakereesa olusaba lwange shafaatan li ummati yawma alqiyama, ngenda kuwolerezaamu bantu bange ku lunaku lw'enkomerero. Wulira akabenje we kali wano we wajja wano we wali akabenje awajja. Fahiya nailatun insha Allah man mata minhum la yushriku billahi shay'an, lugenda funibwako oyo yekka Allah waliba yagadde eyafa ng'okufa we kwamutuukirako yali talina kyagatta ku Allah kyonna. Ng'okufa we kwamutuukirako yali talina ki kyagatta ku Allah. Gwomanyi omuntu okusigazayo peesa limu oba ogamba last card, ng'abantu ab'omujja n'abo basooka bayingidde n'abalala babapimye ebirungi nebyenkana ebibi, Allah n'abajjawo ne wasigalawo abantu nga ebintu bigaanyi. Kati ne bagamba nabbi jangu owolereze basajja bo. Kati nabbi kuba ekifaananyi nga zze laga nti bannange nabbi agenda bawolereza, naye buli ali wano kakasa nti we wafiira. Allahu akbar, Allahu akbar. Eyo hadisi yakabenje nnyo eri omuntu alemedde ku bushiriku, ate yasanyu nnyo eri abantu abalina tawhidi. Bagenda kulangira nti lugenda funibwako oyo yekka ng'okufa we kwamutuukirako yali takyalina shiriku yenna. Ne bwaba yamukolako emabega neyenenya no problem, naye nga we yafiira yali takola ki? Tayina, kiyitibwa bushiriku. Ntera okuwa ekifaananyi ne ŋŋamba abantu, olowooza otya senga Allah alisalawo kuyita buyisi mannya abantu abaligenda okuyingira ejjanga abagenda kusoma basome? Olabe musirikidde nammwe? Olowooza kagenda kuba kasiriikiro kenkanawa? Oliba oli awo ne baga nti Uganda, abantu bonna emitima negiba, oliba oli awo ne baga kira, ne basoma ng'ensi yonna esiriikiridde, ne basoma nga teri anyega. Kyalo kye kiddako wano ne baga nti bweyogerere, naye nga webaviiridde ekira towulidde linnya lyo. Bannange nga sigize eyo bavuddeyo dda, tewali registansi lemukebera manya tegakomye, tewali oliba okyali awo kireka nga beeyongerayo. Inna dhalika huwa alkhusranu almubin, okwo kwe kugenda okubeera okusiraana okwaddala. Mane nga siwulidde linnya, eyo bavuddeyo dda nga bagenda mukono seeta kayunga owedde. So banna ebintu by'eddiini tobizanyirangamu, ebintu byonna ebirala bikusobangako, naye tozanyisanga enzikirizayo, tozanyisanga enzikirizayo. Abaana, abantu bangi bali ku nsi kuno batusinga obulungi tebalina baana. Okubulwa omwana tekikutwala kutta ddiini yo. Abantu bangi balina ssente, abalala tebaziina, naye ebigezo byebimu, ffenna tulimbi ebimu. Alina ssente nnyingi ali mubigezo, n'atalina ali mubigezo. Kati ebigezo tebikuttiranga eddiini yo ti nze ebyange byayitiridde. Tewali bigezo byayitiridde, kubanga ebyayitiridde byali badde bitutte ggwe. Naye bw'obanga okyaliwo ebisigadde vumirira. Tottanga eddiini yo olw'okufiirwa. Mukyala n'afa n'eddiini n'efa, omwami n'afa n'eddiini n'efa, omwana n'afa n'eddiini n'efa, obugagga ne bugenda n'eddiini n'efa. Bannange tawhid, okutuuka ewa Allah nga tolina bushiriku, ye peesa lyokka erigenda okutaasa abantu abali babaweddemu. Saba Allah atutte nga tuli batta tawhid. Saba Allah atutaasa obwavu n'obukafiiri. Saba Allah atutaasa riba. Saba Allah atutaasa obushiriku. Saba Allah atutaasa endwadde envi.
saba Allah jalla wa ala kirize emirimu gyaffe emirungi gye tukoze ku nsi kuno. Saba Allah ebitusobyeko nga abatonde, saba Allah abitusonyiwe. Saba Allah atumalire ebyetaago byaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwejje na firdausil aala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tusinkanye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saba Allah tulekere ku nsi kuno ezzadde eddungi. Saba Allah tulekere omukulu omulungi ku nsi kuno. Saba Allah asonyiwe bakadde baffe bonna abakulembera okufa nga basiraamu, bye bakola ebirungi abiyinjiwaze, ebyabasobako ng'abantu saba Allah abasonyiwe. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ma sha Allah. Barakallahu fikum. Ndowooza kati awo seka mugendera watulese, bwe wabanga atulese tulina kati nkofi kataddeko n'ebitambaala sibe kiri, buli omu kati agumidde ddala sibe kiri. Serenzo Doctor, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, Allah akutukomere awamu ne banno we mukola omulimu ogwo gukaawa gwasooka kaawa eri Sheikh buli omu yagolaba. Naye at least kati ebituuse at least ogenda sabo n'abamu baatyanga ne kati badokita bali 7 waffe kati tubayita badokita Senjala beeno. Kati nabo baagumira ku ggwe omulimu kola kutya gutambula bukambwe bwaliwo mu kutandika. Naye basiraamu wallahi Sheikh asomesezza barakallahu fikum, kituufu bingi tubifunye. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Abooluganda mwenna bannayuganda, ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti sika tulambululiremuuko akalaadi daawa y'enjiri zabumbire mu bufunze kubiyitibwa kumpitiramu mu bufunze enzigi za riba zonna insha Allah, obusalafu kyeki wamu n'obutabuliiki insha Allah ta'ala. Tayyib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ekisooka muganda waffe abuuza okusala layiri mala kunaaba janaba. Layiri ate kalekaleko kubanga layiri ya sunna, naye olaba tebagikkiriza kusaala janaba nti okuba nti oba oli awo ne subuhi oyinza okuba obadde olowooza nti basaala tebanaabye. Janaba tekukkirizibwa kusaala swala yonna, oba ya sunna oba ya farda ng'olina janaba, osooka kunaaba janaba. Simanyi lwaki abuuziza ekibuuzo ekyo, okusaala layiri mala kunaaba janaba. Sikitegera bulungi. Alaba nga kisoboka layiri nga ye mpewufu osobola ogisaala ne bwoba tolina janaba, ne bwoba olina janaba la. Okusaala eswala Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okusaala nga tulina janaba, tulina kumala kunaaba eswala zonna. Wata ne Qur'ani tokwata Qur'ani ng'olina janaba, sooka onaabe olyoke osome Qur'ani. Ekibuuzo ekyokubiri muganda waffe abuuza akalaadi. Akalaadi bw'obeera oluvannyuma lw'eswala tokozesa kalaadi, oluvannyuma lw'eswala kozesa ngalo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba fa innahunna mustantiqaati yawma alqiyama, zino adhikaari zetuleeta n'engalo. Engalo zaffe zino zijja kwogera ku lunaku lwa kiyama, zijja kuwa obujulizi. Nolwekyo oluvannyuma lw'eswala kozesa engalo. Wamma bw'oli ku adhikaari mu ddiro lyo wali ez'akawungeezi osobola okukozesa akalaadi, tewali mutawaana. Oba oli mu mmotoka yo osobola okukozesa akalaadi. Oba weetolola tawaafu tomanyi miwendo gy'erabira, kozesa akalaadi. Wamma oluvannyuma lw'eswala kozesa ngalo. Omubaka alayhi salaatu wassalaamu yakozesa ngalo. Tayyib, daawa y'enjiri kwe kubeera nti omuntu amanyi Qur'ani. Bw'aba amanyi Qur'ani, amanyi ayati ezikola daawa, amanyi ne ahadisi ezikola daawa, then ng'ate ne mu Bayibuli amanyiyo obunyiriri obuyinza okunyweza kino ky'abagamba eno, ekyo munnange kikkirizibwa, tekirina buzibu bwonna. Okkowola abatali basiraamu bajje nga tubalumiriza nti mu kitabo kyammwe olaba wano ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bagenda okukuba abenzi ne bagamba nedda ffe mu kitabo kyaffe abenzi babasiga birangi, omusajja ne bamutuuza ku nsolo ng'atunudde, n'omukyala nga bamutuuze atunudde eri, ne babayisa mu katale ne babakuba olube n'obubakasukira obunyaanya obuvundu ne biggweeraawo. N'abagamba muleete ekitabo kyammwe tukisome. Ne baleeta Tawraati ne babikkawo. Bwe baali babisseewo, waliwo Abdullah ibn Salam yali musajja mu Yudaaya ng'asiramuse, n'agamba Nabbi aggyewo engalaawo. Bwe yatuuka ku aya y'okkuba n'ateekawo n'agamba aggyewo engalaawo.
bwe bajjawo engalo nga waliwo nti bakubwa mayinja nabbi n'alagira kati nabbi yabalumiriza n'ekiri muki kul fa'tu bitawrat mulete ki tawrat natluha tukisome in kuntum sadiqin bwe mwogera mazima nolwekyo bwe tuba tumanyi Qur'an ahadisi nga tubalumiriza n'obunyiriri obuli mu kitabo kyabwe nti olaba wano Yesu yasaalanga olaba Yesu yatayirira olaba tewali mutawaana kikkirizibwa wabula si bayibuli nti gyetufuula ekikolo mu kukola daawa la daawa erina kuba asulu yayo Qur'an ne sunna then netubalumiriza n'obunyiriri obuli ewaabwe obulumiriza bye twagala obusalafu kyeki obusalafu kitegeeza ekitoosa salafu kitegeeza ekintu ekiba kyayita ekintu ekyayita kisobola okuba nga kyayita mu bulungi oba mu bubi kyovola ekigambo salafu mu Qur'an kirimu emirundi 8 salafu naye omulundi gumu Allah lwe yakikozesa ku Firauna ne Haman n'ababuze mu suratu Zuhruf wokka emirundi emirala gyonna egisigadde omusanvu Allah imma ayogera ku bye baakola ebirungi olaba nemu ku ayati z'ensomye mulimu ekigambo salafu wala tankihu manaka abaukum minan nisai illa ma qad salafa olaba okujjako ekimu akolanga ebyayita kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami alkhaliya bimwakulembeza ebyo byali birungi ate eri gyensose byali bibi kati ayati nyingi mu Qur'ani nga zogera ku salaf ng'ekikolwa ekiba kyayita kati abayita basobola okuba abalungi abayita basobola okuba ababi kati omuntu okumugamba nti musalafu yantami ila aba yeteeka ku basalafu aba umma bebaluwa okubyada ku basahaba bannabbi n'ababagoberera n'abagoberera bebayita abasalafu abalungi kati buli muntu yenna yekwata ku nabbi nkola gye yaliko ne basahaba gye baaliko abamanyi baffe bagamba akkirizibwa okweyita omusalafu bimaana yeenasaba kubali nti nze ni ku nkola ey'abasalafu n'agamba ana salafiyo nze ndi muki musalafu amakulu ndi ku nkola y'abaatukulembera abalongoofu so si nkola y'ababuze ng'oli omusajja w'ebusiya bwe yabadde agamba obusalafu kitegeeza kwenasaba ku nkola y'abasalafu abalongoofu ate nabbi gye yatugamba twekwate kuki ku ye kyabaddeko ne baani ne basahaba awo wali okuwona gwe otayagala kwekwata ku ekyo wabula salafu si kibinja bonga nti ffe ekibinja kyaffe bakita basalafu la ekyo si kibinja salafu ebeera manhaji eri nkola tuli ku nkola wabula si kibinja nti bakita kibinja nti bano basalafu kitegerekese bulungi sisobola kusukka waawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musajja ngenda kusomesa barakallahu